Ngayita ku mukutu gwe ogwa Twitter yategezezza nti olwaliro yagenda okukulemberamu amagye okwolekera eddwaniro okufuuza abayeekera ba Tigray era nasaba buli muntu ayagala okubeerako mu byafaayo bya Ethiopia okusitukiramu balwanirira ensi yaabwe basisinkane mu lutalo olw'okulwanyisa omulabe. Bwe butuukidde olwaliro ng'abantu 10,000 be baakalugulamu obulamu okuva abayeekera bano lwe baatandika olutalo ng'entabwe yava ku Abiy Ahmed kutwala buyinza ng'atava mu kika ky'aba Oromo kyokka ng'aba Tigray be baali mu bifo eby'enkizo mu gavumenti ngono tanajja kuba Ssaabaminisita. Amerika n'amawanga amalala gazze gavumirira n'okuwabula kulwanagana kuno kwe bagamba nti kwanditaataaganya eggwanga eryo wabula ng'abayeekera bo bagamba nti kye kiseera Abiy Ahmed alekulire. Abatunuulizi b'ensonga mu Ethiopia bategeezezza ng'abakulu ku njuyi zombi bwe balina okutuula ku mmeeza bateese kubanga Abiy Ahmed tagenda kusobola kuwangula lutalo luno nga n'eggye lya Ethiopia we lituuse linafuye olw'abayeekera okwefuuza ebitundu ebiwerako. Wakati mu kulwanagana abantu mu kitundu ky'e Tigray be basinze okukosebwa nga bangi baafuuka banoonyiboobubudamu ssaako enjala ani amuwadde akatebe esensedde ekitundu ekyo. Biri mu ggwanga erya Ethiopia bye biwunse